kalese ayuwa bamanyo tugamba tugaba sente zitaweze kina tutagisa obalamu oba manyi munange omuntu omubi walaba yakola ekirungi tabulwa kibi kyayogerawo era agamba azinza n'okubatezaawe oba bicupuli oba abitegeera ati bambi ogenda okwesanga omuntu ali eyo omutima mulungi yali agadde oyamba walaba nga bavuma Ameri yayamba agamba sirina gavumwa kitegeera guys bambi tumuyambe totya kintu kyonna gwekola ekikuli ku mutima ziziro million 5 zivudde w'omukyala amanyiddwa nga Ameri ya Nambala atuukiriza ekisuubizo kye zizino era muntu yenna ali eyo kino kibe kyakulabirako bw'oba eri in good position of helping please kubanga teyabba teyazza musango wabula yanoonya ssente yeewola ate zennyini ensaavu ze bamusaba nze ndi sure simanyi naye neyo nakizeemu teyeewola nsaavu naye bano bamanerenda ayinza okuba oyinza n'okusa nga yeewola yaana nga gatuuse ku nsaavu nga yeewola yo asatu nga gatuuse ku ki so bambi talina musango tumuyambe banne akasente kaakano tugenda tukakwasizza madaamu Jackie O tweyanza nnyo tweyanzeege tusaba Allah akuddizeewo nze nja kwebaza buli lunaku buli dakiika kenfunamu bwe nti nga nkwebaza tusaba era Allah ayongere okugabirira naye nange nennyongera era okukwebaza kubanga buli muntu teri muntu atalina kyayinza kuyamba muntu olaba kikyoli mukola kubanga sisuubira nti Jackie yakwadde transport sisuubira nti ye yakugamba okiŋŋambeko kuba nze nali sikola ki sikimanyi so buli muntu obuyambi bw'omuntu tebwetaagisa ssente zokka n'okuwaayo amawulire nti bane muze sirina busobozi naye wawulidde kino oba gwe olina kola ki yamba so naawe kennyini nkwebaza kubanga munnange olinga kumpi gwozi bawadde era gamba webale nnyo waayo million naye nakyo sense naye ate osobola okukozesa essimu yeeyo oba omumwagwo era nobaako kyoyambye era okireese ewenyooma njagala okutuusa omukisa guno okwebaza ennyo okusookera ddala Ibra webale nnyo okukozesa platform yo gy'olina okukola ebintu eby'obwakatonda nga bino okuyamba generation eno gye mulimu generation yammwe ya mitimbagano omutimbagano olwaleero gutuuka mu nsi yonna the whole world so I want to applaud you for using your platform for a great good cause era njagala okukakasa nti nze Katonda wange gwe nsinza mulamu agenda kukolera ekisingawo agenda kusitula agenda kwongera ku eddala ly'osuubirira agenda kwongerako akutwale wala okwebaza kwange okulala njagala nsaba kugenda eri omukyala Amelia Nambala si kya bulijjo okulaba omuntu extending omukono gwe okuyamba omuntu ne gwatamanyi so njagala okwebaza Amelia ekisookera ddala okukkiriza Mukama Katonda akukozese mu nsi eno eyonoonese mu nsi eno abantu gye batakyafa ku bannaabwe buli omu abeera ku bibye buli muntu agamba for me myself and my God webale nnyo okubeera n'omutima ogwo ogukyalina okwagala eri abantu nga mmwe tubawa ttaamu bagiyita God's Generals yemu abakyasobola kati okukola ebikola eby'obwakatonda mu nsi yaffe eno gye tulimu kubanga ensi yeetabuse weebale kuyimirira it is not easy si kyangu naye weebale kuyimirira thank you for this sacrifice era nga naawe nkuddiza essala y'emu bigambo birekeraawo mambulyaga Katonda gwensinza mulamu Katonda gwensinza mulamu esente zino nzitwala mu buyinza obwampeebwa Mukama waffe Yesu Kristo okubeera omuweereza we nzitwala ng'ensigo gy'osize era nkoola bamalayika bonna
n'abakuumi b'eggulu bonna bafukirire ensigo eno eze ekisuukundiddwa ate nga kyamuyiika eri ggwe Amelia. Njagala olaba obulungi bwa Mukama, njagala Mukama akusanyuse akuwa ebyo by'osinga okwagala mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Kati okaba bukaabi. You deserve this, dear. Oh my goodness. Amelia getting so emotional. Resala. Sente zino tuzitutte. Sorry, come back Amelia. Naye nze ng'omuweereza wa Katonda nzitutte ng'ensigo. Amelia osize mu bwakabaka bwa Katonda. Amina. Amina, amina, amina. Bane tukitwala mu linnya lya Yesu. Amina. Tukitwala mu linnya lya Yesu. Era ng'essaala eno tusaba omutonzi waffe yali waggulu. Kyemmanya agiwulidde era amazima ga Katonda egenda kukola. Amina. Webale kuba mukyala mulokole. Olwawo okusanga abaana abato abalokole. Omanye edde eky'obulokole kyabanga kivumo. Nga abantu tokimanyi kyalinga kimu. Nga bagamba omulokole olina kulabika bubi oba omulokole simanyi bwekiti. Naye webale kwagala Katonda. Amina. Bambi nammwe mwebale kukkiriza Mukama. Webale kunyirira Jackie. Kambiseewo kano nange. Webale kunyirira. So, a number. Thank you, Ibra. Banange, a number, you know, in case you're in good position of helping Biggie, Madam Jackie Okajisome, yenali yabenga asobola okubanga So, a number is 0 9 0 8 kanjiddemu 0 9 0 8 ejja kuleeta amannya Nabiryo Esther. Bane muwulidde bwe batereese Nabiryo Esther, don't bother to send the money. Ate era tekimugaana kumukubirako mutize ensindise. Bw'ogiteera n'engira neeta mannya neetola kiweewa John, please don't bother to send the money. Abali ku WhatsApp enamba eyo yennyini eri ku WhatsApp osobola okukwata ka screenshot n'okateekako enamba then erinnya ne tuliteekako wali kubanga tuli compilinga list eno tujja giwa Biggie ng'avuddeyo ajje mu maaso gammwe abeebaze beyasobe abeetondere. Onosobola okubuuza kino Jackie, waliwo enteekayo neeraga nti kala at least we are processing nti waliwo essuubi liraga nti when we reach this kind of amount of money waliwo enteekateeka yonna oba kati enteekateekayo eriwo ba lawyer wa Biggie ne lawyer w'oli omwami complainant awaaba bagenda ku meeting enkya. So kati ebinaaba bivuddemu eyo meeting tujja kuba tubabuulira kubanga twagala kuteeseganya naye kulaba sente ze tulinawo oba asobola okukwata ezo then ne tulaba nti omuntu waffe avaayo then ne tudrawing obanga payment. Yes. Ne tulaba how we can go about it further. Kale bantu bange yeyo duniya awo tutuuse sofa ate munangamba nti munnaye sigize neera nze munnaye okoze ogugwo Jackie nze munnaye andabikidde bulungi. Naye Ibro oli mufumbo. Akukuuma yeebale. Oli mufumbo. Oyagadde okumuleeta wano. Naye wano tajja. Mwami we, nkyala we. Omwami wange ayagala amuleete wano. Naye tajja. Obadde ayagala kireeta. Ati awulira bimutta. Bimutta ayinza kuwa myaka 28. Ng'ompadde mitono. How old are you now? I'm 42 years old. Ne banne togirabika. Really? Bannange. Myaka gyejo sakyamu. Jackie oli noono. Bali totally different. Naye alabika bulungi kasita. Kama tukomi. Mukama abakulu. Tumwebaza. Nina nkubuuziyo n'akalo. Yes, endongo okyagirimu owagivaamu? Sikyali mu music era naawe okimanyi singa ennyimba oziraba. Endongo yakola ki? Tina kye yankola. We transition nova mu kino nodda mu kirala n'otegako wano n'otegako ne wano. Yes. Mbadde manyi muna endongo erina kye yakola ensonga lwaki wagivaamu? Erina kye yankola. Nekufuula n'omulokole. Tisi ndongo. Eyatuuka n'akula. Mututuuka n'okula n'oba muntu mukulu n'ogamba naye omanyi n'oggyamu ebiggasa n'obitajja mu bitaggasa. Pronounce what? No sengeka bitagasa no bijja mu
ebigasa no ebigasa no bijja ebitagasa no bijja mu bigasa. Perfect. Well, emboozi y'omukyalo ono mbadde njagala ngitandikirawo nawe. Tumalirize ekyakusonda. Asooka tumalirize kino. Njabaleeterayo emboozi y'omukyalo ono kuba mwenna mumumanyi Jackie. Yali mu opposition. Ali ne Shiba. Ali ne Sharon O. Nali badde manyi Sharon O nono ba Uganda but. Kale neyanza nnyo neyanzeege bannaye akasente tukafunye. Tukafunye ak'emiliyoni 5 omukyala Amelia n'amala ke yeewola ke yeeyama era akaleese. Era mbadde mbasaba yenna ali mu bugundi y'okubanga ayamba bantu era tuyamba omukyalo oyo ennamba y'essimu omukyala gyebasomedde mugende mulabe interview eno ali mu bugundi y'okubanga ayamba atuyamba atali ready it's okay si musango. Thank you so much. Atali ready tanafiya ali ready. Abantu balina omuzoogo tonafiya asobola. Bw'oba tosobodde sirikira wooli. Tonafiya kugattako nti akaba mugire. Naka comment ke nasomye ko yo gwina oli agane ya Amelia. Sento zijja wa. Anti kati ekyo era mpulire bubi ngambe awaayi sigenda gabira mu bantu kati gwolowooza. Kangeze mu bayimbi b'eggwanga abali wana abakabi. Bw'ozalwa talina miliyoni ezo 5. Osegedde gwolowooza ku show obayita bayimbira mmeka bakolera mmeka gwolowooza abasuubuzi waliwo talina miliyoni ezo 5 osegedde bino ebintu lwakuba nti just ye omuntu ateekawo ekikuwuliza obubi nogamba abajja kuŋŋamba naye olw'okuba siri mubbi siri kiteri muntu ayinza kumpuliza ki siina mmanja ati Amelia siinayo mmanja aze kitegeera naye omuntu wogamba nti sijjawa akakinga omutima gutandika okukola ki gutandika okukuba nawe Ibra nyine watandisa zisondo zirina nawe toyinza kubulwa ntono zokola ki just okugabagayiza abantu abali eyo mikwano gyange abalungi buba mutima towuliza munno bubi olina n'engoye enkadde z'olina eyo ezaakulekawo naye olw'okuba ku mutima gw'omubi osobola zigaba omutima gube guti naye omutima omulungi era omwaka gugenda kuggwako ogenda kujjamu zotakyayagala ogezeemu tekikyakutuuka okole ki ozigabe so bambi okugaba temuwuliza bantu bubi bannange nyongera okuba omulange eri abayimbi abayimbi abakoze ne bapromota kyogaba bapromota tebalina miliyoni 5 awo promota nawulidde promota Abitex yawaddeyo miliyoni 3. That's nice. Thank you. Balunywa tezinaba kutuuka batali yes abayimbi ng'oliyo ng'ali okozeeko ne big ate naddala ng'ali baali bamutegeza kwanza taategekanga nkoze ne big okubanga twemanyi namulenge waliwo olulala full figure yamundagako in fact Museveni bwe yali ajja wano kati obanga ali awo ndoza bali bagenda mumulaba naga Amelia ono ye big naye kwebuuzaako tetwemanyi kirya yes abayimbi muveeyo kweno ensonga Dr. Jose Chameleone ekyo kimanyi ebisobola kyonna ky'onooba okwatidde mukwano gwoyo actually Dr. Jose Chameleone ne big they are like this maybe nga naye tannamanya ate wamanya Dr. Jose alina omutima mulungi ajja bikola mu bayimbi sofa be twakafuna bakawaayo something that's Spice Diana era nkwebaza nnyo Spice Diana wasobodde wakutte kiwakutte naye waliwo neera abatamanyi waliwo abayimbi bemmanyi nti basobola ebintu ebyo naye nga tebakola ki tebamanyi ate abantu bababuusa mu maaso ne baba batya olumu naye mmanyi nabo basobola oleeta. Thank you so much. Amanya bamta Ibra Kaiser as usual. Omulabi wa Taufik Media UG kugamba otya no gesinzira okubanga okulaba enkwataganyeeko n'omukyala amanyiddwa nga Amelia Nambala ku mukono gwange guno ogwa left then on my right enkwataganyeeko ne yali former right. Yes, sir. For my obsessions, Jackie O. Well, last time I had an interview. N'omukyala ono amanyiddwa nga Amelia Nambala ku nsonga y'omukyala amanyiddwa nga big events ey'okubeera nti munne yasibwa ebbanja ery'emiliyoni 7 and she was taken to Luzira prison. So this time round tusazeewo okubeera nti omukyala ono Amelia Nambala yeewaayo ng'omukyala n'asalawo n'agamba waayi kanveemu kyenvaamu ng'omukyala era n'atuukiriza n'asalawo n'agamba nti nze ngenda kuvaayo n'eyama miliyoni 5 and olunaku olwaleero that's why we are here n'omukyala ono treasurer actually sinze treasurer kankayiseewo mangu sinze treasurer bamwita omukyala Esther Nabiryo owa SE Events
naye ya travelinze twakola akakiiko kuba ka komiti ak'okuyamba Biggy kati ntuula ku kakiiko ako kati baŋŋambye ntuulire essi mu kifo kino okureceiving essente yes kubanga ya travelinze yagenze London yesterday night yes well bannaye ndowooza abalabi baffe mukategedde bulungi nnyo ono aliwo nga muyambi wooli amanyiddwa nga Jackie well Jackie yes, as I told you, we had an interview. No muchalo no. I saw it. Neyeyama. Nasalawo ngayagala kudduukirira omukyala big events. Yes, sir. Since mukyala munne. What? Ate ensonga eyo lwamugwa mu matu. N'agamba bwe mba nina obusobozi nja kukwatako kye nnaaba nkutte nyambe mukyala munnange. So olunaku luno olwaleero era tubadde tusaba tutangaazeemuko ku mbeera sofa ki ekiriwo nsonga kyeriwo mmwe nga mmwe enteekateeka eri etya mutuuse ku kisofa. Abalabi baffe abalungi mbabuuzako mu linnya erisinga obutukuvu erya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu yeebazibwe. Amannya mwogera n'omukyala Kisiime Jacqueline Ssempijja abangi gwe mumanyi nga Jackie O. Ntuula ku kakiiko akayamba Biggy oba Mariam Takubwa muganda waffe mwannyinaffe omwana waffe okuva e Luzira. Twateekawo akakiiko kano tusolooze ssente oba tukuŋŋaanye obuyambi eri bamuzira kisa omuntu yenna ali willing to help kubanga Biggy yasibibwa olw'omusango gw'okubanjibwa ssente. Yeewola ssente n'alemererwa okuzisasula ne zigenda nga zeeyongera amagoba ne kimutuusa paka e Luzira. Biggy yatwalibwa e Luzira ku Monday, I'm sure abantu abasinga mukimanyi, n'asibibwa. Kati ne tuvaayo ne tukola akakiiko tulabe ekisookera ddala ensonga enkulu ekyamusibya nti ssente tulabe bwe tusobola okuŋŋaanya ssente zino. Then bwe tumala okuŋŋaanya ssente twagala tuteekawo enjogerezeganya n'omwami complainant oba eyamusiba amubanja then tulabe nti no tusobola okutuuka ku nzikiriziganya bw'otya ssente bwe zigenda okusasulwa tuziwaani tuziteekawa then n'okulaba engeri omusango guno kubanga kati omusango guli mu kooti okulaba engeri gye gugenda okuwozebwa tulabe nti nno side zombi buli muntu avaawo ng'ali satisfied. Yes, sir. So fa mwamulabako bukyanga bamutwala Luzira. Yes, sir. Ali mu mbeera ki omwana tu? Twagenda ali mu mbeera nnungi. Twagenda e Luzira okumulaba. Omanyi ekintu kye bayita okusibibwa. It is traumatizing. Ate kati omuntu eyasibibwa kwegamba kyekintu kyali ta expecting nga mbulamu bwe teyakirootangako nti oba kiri mutuukako. So she's traumatized, she's scared, atidde. N'ekyokuba nti nno kale yagendako criminal record ate nga mu butuufu it's not a criminal case. Yes. So yeyo yembeera ye ali traumatized. Okay. Well, ensonga nga bamuzuulidde ew'omukyala amanyiddwa nga Jackie O zeezo sofa era bw'oba tofuddeeyo katusuubire akasente kali mu kumbeera y'okubeera nti kawera. Njagala okutwala omukisa guno ssebo Ibra okwebaza abantu bonna buli muntu yenna atodde kakibe 10 kalube 10 kagube mutwalo kawube bukadde bwa nsimbi bannange tubeebaza ekisookera ddala musiize ekifaananyi eky'obwa Sseruganda musiize ekifaananyi eky'okwagala mukomezaawo ennono ey'okwagala kubanga bagamba God is love ffe mbulokole tumanyi nti Katonda kwagala so omuntu yenna ayolesa okwagala eri munne abeera mu nzikiriza eya Katonda era ekintu ky'abaakoze kiba kya bwa Katonda so mwebale nnyo okukkiriza Katonda obbakozesa okuyita mu mmwe okuba nga mukomyawo essanyu lya muganda waffe mukwano gwaffe mwannyinaffe
muwala waffe era wenyini naye wenyongera okubanga nkontinuingyako nga ngamba nti Jackie naawe ng'omuntu bebale okuteekamu obwesigwa cause duniya yaffe eno bwe yatuuka kizibu okwesiga omuntu okubanga bamwesiga ku kintu ekituuka nga kya ssente kiba kizibu naye olaba mune beewaddeyo ne bakwesiga basana ne bagamba Jackie ezo ensonga jjo zimayiza nange ekyo nkikwebaliza Mama Amelia wanje under days today he has promised era badde nkusaba before handling something badde njagala obeeko obubaka butono nnyo bwowa abantu abali eyo omuntu yenna ali eyo nga mutuufu alina obusobozi kyonna tukiwelcoming right yes because tuli wano kweno cause yakujja bigi mu kkomera bami soko kubebaza abali eyo mwenna mwebale kubanga mutulaba mwebale kufaayo nebaza abantu abadduukiridde before nga abamu tetuba tetunnakimanya ne bawaayo kibawadde ekintu omuntu yenna kyankontributinze tekiba kitono kubanga emiliyoni ne bw'ogijjako nusu 10 teba kipronouncinga miliyoni era eba tekyali miliyoni era eyo mu nsi z'ebweru nali mbuzaako akasente katono nnyo bayali ki nga kasente katini nnyo naye omuzungu n'angamba nedda genda onoonye bwali busente kakoyini kalina kakoyini ekitegeera ng'agamba n'agamba nedda genda ekole ki ewere so mukyo omuntu yenna ne woba olese mutwalo ne weziba 15 ne weziba mmeka oba olina kyokoze ki kyoyambye kubanga bambi ekyasize okukwasa ekisa omukyalo oyo nti yakola ng'akola kivulu bangamba yali akola kivulu kya Sebatta kati Sebatta bambi nga mulaba omuyimbi waffe nti ate ekirala sirowooza nti ezo ssente miliyoni 7 we bazimuwa balina omuwendo gwe bakola ki gwe bamuwa kati ne zigenda nga zikola ki nga neera Jackie wagambye so mukyo waliwo omuntu nga bambi asibiddwa mu bulumi kubanga si criminal teyabbye teyasse muntu tewali musango just nti yabadde ali mukola ki mukukola ki kituuka kyo kituuka ku muntu yenna kubanga n'omuntu ali eyayinza ogamba ani ampolayo ntandike kaki ka business so bambi buli alina obusobozi bwonna bonna bambi tumuyambe mukyala munnaffe tumuyambe muwala munnaffe asobole okukola ki kubanga olabira ddala nga kiruma nnyo kubanga tozizza musango kuba okwewola si musango okuba nebbanja si musango kubanga singa yeewola ng'agenda kuzirya naye kiri mu public nti yeewola ng'agenda teeka ki kukola bizinesi nti mukyo era mwami Sebatta yamwambaza yamuwayo kye yamuwa kati bambi nsaba mwenna abali eyo bakwano bange abalungi tumuyambeko tubijjemu amalala towuliza munno bubi nti abo bayina abo kweraga nedda mukwano tekuba kweraga kubanga kintu kye bayita kugaba ne woba oyina katono awatali mugabi n'amazzi gamuluma okuwa atali mugabi n'akantu akonono okejjako kamuluma atali mugabi olulaba interview n'obusungu bwalina kyeraga kyekikazi nakyo kyeraga kati kino nakyo naye lwakuba ffe tuli bazadde manye ekituuka ku mwana wa munne ekya kituuka ku wange oba ndi banvudde mu nsi oba ndi bankyalimu ekituuka ku oyo nange ekyakikola ki wekiba tekituuse ku mwana wange ekituuka ku nze naye bino ebintu by'ensi era nkwagadde nnyo nti oli muntu wa Katonda kubanga omuntu wa Katonda alowooza mangu ebintu ebigasa eggwanga nti bino ebintu by'ensi nti however much omuntu ne waba akwerabidde however much omuntu ne waba agambye kikyeraga ate good enough Katonda takola ki teyeerabira eyaba akijjukira wefe olumu eyo waliwo ebintu ebitutomera noga Mukama n'ogamba owaayo ate ndowooza abatanjagala batono nnyo okusiga kubakola ki kubanjagala so bambi ntwala okwebaza mwenna abacontributors ne ntwala n'okwebaza Jackie ono okubanga kuba kiba kisanyusa nnyo nti omuyimbi yali mu kuŋŋaanya oli promoter kitegeera so nkolagana eba nnungi akasente kange nze nako era wenyini ffe twagala okugamba nti omuntu yenna ali eyo nga mutuufu wandeetaaze omukyala Jackie ng'agenda baakuwa ennamba agenda gisoma kozi nkimanyi ba viewers bange monna abali eyo mwandyagadde okubanga muyamba so bw'oba oli eyo nga yo in good position of helping Biggie enzigule omukyalo n'agenda asoma ennamba ye obubaka bwonna bw'olina bwonna osobola ate n'ekirala Ibra kye njagala okugambako n'abantu abali eyo abantu abamu bagenda ne bagamba nti
lwaki abantu bayambira nnyo mu kamera bannaye guys kintu kuyambira mu kamera erudda kirungi atakyagala kiri okay naye ekisinga obulungi omanyi waliwo ekirimu okuwulira n'amazima ekisinga obulungi kuyambira mu kamera olw'ensonga omuntu bw'alaba nti Ameri yawaddeyo naye ajja kusikirizibwa okuwaayo ki omanyi abantu edda baali tebamanyi nti kintu kyakuyamba kirungi okitegeera ate abantu abamu bayambanga ne bakosebwa nnyo ne batafuna babayamba olw'ensonga bayamba abo nga bayambira mu nkukutu naye bw'oyambira mu public era wabeerayo yakulaba n'agamba bambi yasonda ku bigi emitwalo 5 n'agiwaayo twawulira nga bigi amusoma ki amusoma erinnya yes naawe munnange oba ojja kukola ki ojja kuyamba so temunenya abantu bagabira mu kamera mubaleke bagabire mu kamera era si bulwadde ye ne bwemanga bidde mu kamera si bulwadde ale n'ekirala fe abantu abakkiriza nkimanyi oli mukyala mukkiriza yeki mukyala mukkiriza omuntu ng'awaddeyo ne Katonda ayongera okusumululira emikisa gyo bwe kiri si bwe kiri kituufu so kati bannaye temulumwa mutwe kubanga teri atayina agaba ayiwa kale